Balamusiza nnyo baganda baffe abali ku the updates online page mwe bali kubaako mwe bali kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda so mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu. Mr. Update nnyingiddewo mubaka wa Parliament owa Kawempe North Constituency omulonde mubadde muludde okundaba ku live naye bingi byembadde nkwasaganya nga mumanyi nako olwajjo nkulisaayo bonna be twabadde nabo mu nteekateeka ey'okulaba nga baganda baffe balondebwa ate ne balangirirwa. Nkulisaayo buli omu jjo gwe twabadde naye Mubiru James oyo twamulwaniridde era Mr. Update nze nabadde mu nteekateeka yonna ey'okulanga muganda waffe Mubiru James alondebwa ate era n'embeera mu nteekateeka ey'okulanga Mubiru James alangirirwa. N'olwekyo ogwo mulimu nagukwasaganyiza bulungi nnyo ate ne bakandidates abalala bonna abali ku ticket eya National Unity Platform okulanga balangirirwa. Mr. Update amaanyi nagataddemu nnyo kubanga MP bw'omala okulondebwa ate oli entitled okulwanirira banno. Mubiru twagenza okuyingira akalulu kajjo bambi musajja waffe ng'ali mu kkomera era nenkola buli ekisoboka kyonna okulanga akalulu ke tukakuuma n'obutabbibwa era aba NRM babadde balina olukwe olwagala okubba akalulu ka Mubiru James ne bakandidates abalala abadde mu bavuganya ne Mubiru James nga baagala kukozesa advantage olw'okuba nti ali mu kkomera bakabbe. Naye Mr. Update nga mumanyi w'esseeri antama nataddewo ttiimu eri competent esobola okubeera nga tetulyamulukwe tetulyazaamaanya eyasobodde okukuuma akalulu ka Mubiru era buli ddala foomu yonna netugifuna Mubiru James n'abanga olunaku olwaleero adiikire yalingiddwa nga wiina ow'akalulu ak'obwa Lord Councillor Lubaga North. N'olwekyo neebaza bonna be nabadde nabo mu ekyo ate ne bakandidates abalala nabayambyeko omuli Nusufa Nakato bakandidates bange bonna ab'e Kawempe bonna ba Lord Councillors bonna be naleese bonna bawangudde. Actually Kawempe twajeeze bweze buli Lord Councillor gwe nagenze ne campaigningira yawangudde bulungi nnyo kuba bwe namala okuwangula akalulu kange ate ne situula ne ŋŋamba nyina okubeera nga nkimako bannange era bonna ne mbakimako ba Nusufa Nakato ba Mushini muganda wange Gaddafi yanziridde mu kifo ani bonna mbadde nnwana bwezingire okulanga bawangula kubanga sisobola ate nze kuwangula bannange ne batawangula. Kyova olaba bwe twali tulondebwa bwe nali nondebwa nga MP era ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula Kawempe massively with 98% kubanga abalondanga nze be balondaga president wange abalondangaze balonanga president wange zina ina campaign yalinga egamba bwe watompagira nga tompe kalulu bwe watowe president wange kalulu nange tompa eyo campaign nagitambuza mu Kawempe era okuwunzika nga president waffe asobodde okubeera nga awangula kalwako. N'olwekyo yembeera egenda maaso bantu bange Mr. Update nga tetulengera ka ear to ear smile kiki sisobola kubeera happy nga my president is under incarcerated badidde amakage ne bagafuula ekkomera sisobola kubeera happy Mr. Update. Nja kubeera happy nga bino ebintu biri bibaddewo ekisooka nga alangiriddwa nga duly elected president of the Republic of Uganda ekyokubiri nga ali free asobola okubeera nga akola ki yeetaaya oba kitegeera nga ali free nga asobola okubeera nga yeetaaya. That's when Mr. Update lwemujja okulaba to ear smile nga ndi happy but as we talk on now siyinza kubeera happy kati nga ki ekinsanyula Mr. Update tewali kinsanyula because my president is under illegal detention naye bano abasajja bajooga ate nga bamusibidde wakaawe kyekisinga okubeera nga kinnuma. Osibira otya omuntu mu nju ye n'omugaa tojja kufuluma. Maama Babi Kyagulanyi nagezaako gama kangende mu lusuku oluli mu kikomera mbe nga nsobola okubeera nga nfunayo akatooke mbe nga nsobola okubeera nga nfunayo ebimonde mbe nga nsobola okufunayo muwogo abaana basobole okulya ne bamugamba ne mu lusuku ne mu compound tokkirizibwa kugendamu. Ekyo tekiyinza butannuma Mr. Update newankubadde nga nange embeera gye ndimu si nnyangu njiggibwa banjigga luli bwe nali ŋŋenda ewaka waliwo pikipiki nga 3 zangoberera era abatuuze be bazintakkuluzaako simanyi lukwe luliwo kubanga information gye bampa bangamba ba opponents bange be bakirimu
omu ku main opponent bange twali tuvuganya nabo mu kalulu bayo yavuddeyo nanjozayoza n'okunjozayoza kati abantu banga Sseggirinya abasajja tebaagala ulayire bagamba nti okulayira kugenda kutuuka nga goli mu ntaana kati kyabyannemye okutegeera nga Mr. Update olina kufa naye in spite of the intimidation etuusibwa ku Mr. Update ndi mugumu nnyo bw'aba Katonda yategeka ti Mr. Update ajagera mu kalwa akawangule ate bamuttaafe have no problem ndi mumativu tibanakawempe mwampadde akalulu ate ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yejja kuba nteekateeka ya Katonda tiyagitegeka Sseggirinya ojagera mu kalulu okawangule ate bakutte lwekyo kyekiriwo ndi ku bantu abamu be baagala okutta era abantu bangamba Sseggirinya ekiriwo abasajja bagamba Sseggirinya alina kufa nga bumanye komite likyawumu waliwo omuvubuka omu gwe bawadde mission eyo n'abaako ate mukwano gwe gwakubira namugagamba Sseggirinya yeebereremu so nengezaako okubeera nga neebereramu mu ngeri emu oba mu ngeri endala waliwo abantu abagamba Sseggirinya oli excited nze sisobola kubeera excited because mbadde road councillor owa Kawempe North ekisanja kiramba nga nkulembera abantu kati excitement for what sisobola kubeera excited sisobola kuba excitement for what I've been a road councillor for 5 years ago kati mbeera excited kuki kubana ekifo kye nafunye sinnakyeyagaliramu nga president wange ali mu komera sinza kyeyagaliramu kyobola basinza kugamba nti nkola pate sinza celebratinga sinza yiteeka mu motoka egenda yebaza balonzi until nga my president is free so I'm not excited omuntu abeera excited aba yakoze dda pate aba yayisizaamu edde motoka eyebaza ebyo nasijja kubikola until nga my president is free because president wange yalondebwa bana Uganda ne bamugamba nti gogeno tukulembera obuwanguzi bwe ne bunyagibwa so sisobola kubeera happy so waliwo omuntu Sseggirinya oli excited I'm not at all and I cannot be excited when my president is still under incarcerated I cannot be excited nga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu buwamba ali mu komera tasobola kufuna kyakulya nawangula akalulu kano lw'amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu that's why nawangula kati mukama wange gwe nayitako n'empangula ali under incarcerated ate mbere ape nti Sseggirinya nawangudde ekifo sisobola I'm telling you sisobola ate era sijja kubeera I'm telling you sisobola ate era sijja kubeera abantu abamu abagamba nti Sseggirinya ali excited nali nnoonya akalulu nembeegayira nobeegayira mugana wange nterayo ka post kano ng'ogamba abantu bannonde n'agaana ku abo bemuwulira aboogera Sseggirinya is excited nagenda mu inbox namugamba mugana wange posta yange yiyo ebifaananyi byange babiyuza buli muntu yonna ayuza bifaananyi byange nyamba opostinge ekifaananyi kino ku Facebook yo obagamba abantu be Kawempe North bakulonde oyo gwe muwulira ayogera nti ndi Sseggirinya ndi excited n'agamba sijja kiteekayo maze okuwangula atagamba Sseggirinya I'm not excited and I will not be excited unless or not until nga my president is free banna Kampala naddala abaana abawangudde obwa road councillor abawangudde obwa MP temwawangudde bwa MP lw'amaanyi gammwe temwawangudde bwa road councillor lw'amaanyi gammwe ffenna twawangudde because of our president Robert Kyagulanyi Ssentamu so this is the time ffenna tuyimirire tuwanike emikono mu bbanga tugende tutwale emmere ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ettooke owa lumonde owa muwogo ow'ensujju owaki tutwalire president waffe emmere abenga asobola okubeera ng'afuna ekyokulya this is the right time president waffe watwetaagira mbeegayiridde banange share this video buli road councillor gwe balangiridde olwaleero mukubidde essimu buli MP gwe balangiridde olwaleero mukubidde essimu ne mugamba tukwegayiridde enkya ffenna tutwalire president waffe emmere mukitegeera ffenna enkya buli muntu yenna amanyi nti wawangudde tukwetaaga twagala ffe elected leaders tukulemberemu bannaffe tutwalire president waffe emmere ewaka wa president waffe sikomera
ewaka wa president waffe sikomera. Temuyinza kuddira muntu ne musibira mu nju ye. Temuyinza kuddira muntu ne musibira mu nju ye. Nolwekyo ewaka wa president waffe it is not a prison. Oba mukitegeera? Ewaka wa president makage ge yazimba okubeeramu. Mpozi tusaba bwe kibanga kisoboka government yeveeyo egambe nti ewaka wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu is a prison. Obo kiraba nebo mba mukimanyi nti ewaka wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu si prison. Please, we want our president to be free. Not tomorrow but today. We want our president to be free. Aberenga ina access ku mmere. Abenga ina access ku bantu be. Nebwo manyi omuntu okuberanga ali uwe n'abaana be tebaliyo aliyo yekka. Can you imagine osobola okuteekawo embeera bwetyo? No kirowoozaako. No kirowoozaako president okubanga ali waka naye nga n'abaana be tebaliiwo. Can you imagine? So ye embeera egenda mu maaso. Naye nga bwe tulwanira president waffe okubeera nga ali free, kyembasaba baganda bange nange Mr. Update ba opponents bange simanyi kye bazaako naye amawulire genfuna ba opponents bange nange tebatudde baga Segirinya tajja kulayira. Segirinya tunotuuka okulayira nga mufu. So yembeera eriwo abali ku the Updates online page. Mungerera ngo okunteeka mu ssaala. Era enkya namaze okweteekateeka tutwala mmere wa president naye amawulire genfuna n'abantu abankubira amasimu bangamba Segirinya abasajja baagala ofe bakwagala mu ttaka oleme kulayira. Ekyo baba Katonda yakitegeka Segirinya gyawangula akalulu aleme kulayira nga mufu. I have no problem because obulamu bwange manyi nti Katonda yakuuma. Katonda era ekyaba yakitegeka ti kino kijja kubaawo ne kino kibeewo ne kino kibeewo ofe. So baganda baffe bebawo akasente munonye Segirinya mu mutte sina tabu. Emotoka yange bagifollowinga n'akakyusa emmotoka eziwera emmeka ne buli gye nninnyamu ogenda okulaba bagifollowinze kati Segirinya natuuse okubanga nnyina akazinga wentuula era enkya wengenda okubeera nga nva tulabe nga tugenda okulanga tugenda wa president waffe tubenga tusobola okubeera nga tumutwalira emmere. Babuulira mazima unattack to our president is unattack to all of us. Kyagulanyi tayinza kubeera mu mbeera bwetyo nitubeera happy. Mbabuulira mazima tetusobola kubeera happy nga Kyagulanyi ali mu mbeera bwetyo tetusobola. Era nze Segirinya siri happy at all okujja nga president wange ali free. Nolwekyo bwe mbanga siirayire have no problem kasita akalulu kanoonya nenkawangula baba nanemesa okulayira ne banzita ate candidate omulala ajja kujja era nga wa NUP ekifo kya Kawempe North akiwangule. Nze sina tabu manga munjagaliza kufa have no problem sina tabu era candidate omulala ajja kujja nga Segirinya mumusse era ekifo akiwangule mpozi nga munagenda buli awangula mumutta because wini tebera ku side ya muntu omu wini ebera ku side ya abantu bangi nnyo mu Kawempe abasobola okwesimba mu kifo kino ne bakiwangula nga ne Segirinya taliiwo. Nolwekyo ekyo Katonda yaba yakitegeka bwaba yakiteekateeka sina kyakola kubanza ekikoze buli kimu okulanga obulamu bwange bubeera protected naye buli lukya nfuna okutiisibwa Segirinya kati embeera bwetyo bweri ku side eyange nga ate bwe nwanira ne mukama wange president wa Uganda ddako. Nolwekyo ekyo Katonda bw'atyo waba yakitegeka tojja wangula akalulu bakutte oleme kulayira. Sirina kyakola kati nakikolera ki because buli kimu nkikoze ekyokulanga neebereramu ekyokulaba nga mbeera safe buli kimu nkikoze naye bwetyo embeera bweri akalulu nakawangula sisulaka. Can you imagine nave waka omwezi mulamba emabega nenve waka Segirinya nembanga ensula gye nasulanga munga sinnungi leero nosula wano luli nosula wali luli ne weekweka wano ne weekweka wali Katonda nansasi yanambikako akasubi akalulu nenkawangula nga ndi mu mbeera ya dduka leero sula wano lulisula wali lulisula wano embeera ey'emisinde ya dduka ne bambi Katonda nansasira akalulu nenkawangulira mu mbeera eya dduka era nenangirirwa nga MP owa Kawempe North eyalondebwa abantu n'ebitundu
9 ku buli 100. Nyanzi Paulo webale nnyo ogambye I voted for you at Kulumba Secondary School. Thank you so much. Kulumba nze ntwalawo. Nolwekyo Katonda abanga bwate bwe yategeka sirina kyakkola. Kubanga ng'esegirinya abasajja bakwagala butalayira. Buli muntu kyangamba n'akafuna essimu kugambye eziwere 10. Oba olina wooli ne bakkubira ne bagamba segirinya leero oyinza obutasimatuka. Awo n'odduka onogera n'onoonya woddukira, n'odduka onogera n'onoonya woddukira, n'oddukira onogera n'onoonya woddukira. Kugamba embeera si nnyangu abatulaba naddala abali ku the updates online page. Ate oba okyali mu dduka n'olaba oli ng'akola live, segirinya is over excited. Ngandi under 30, ngandi mu mbeera neetiisibwa. Ngandi excited for what? I cannot. Nze singa president wange Kyagulanyi bamulangiridde nange ne bannangirira mbabuulira singa temalina kiri mu Uganda mbabuulira mazima mwandirabye ku segirinya ali happy ndoza mulaba ne live ndwawo okuzikola nga ngamba ngende ku live njogere ki era leero ekindese ku live bintu bibiri ekisooka okubasaba nange munteeke mu ssaala kubanga abasajja segirinya bagala kunzita ekyokubiri kulabanga fena mbakoola ntitwala mmere wa president waffe wa Uganda ddako Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's why kinkozesezza live zino enkozesa live ene ya leero n'abamu kubagamba segirinya is over excited nabeegayirira ng'ebula wiiki emutulonde munnange enyamba muganda wange nterayo ka posti abantu bannonde nkwegayiridde n'agaana. Even I have the messages naye ate olujja live segirinya you over excited bambi stop please my brother akikola bambi kireke enembeera gye tulimu tetwagala kunenyoona oba oli fena focus ebeere ku kintu kimu kulaba nti president waffe ava atya mu buwambe kujja nga abamu bawulidde mutima mubi segirinya wangula ate ne muneewini yange sinnagyeyagaliiramu ate era sijja gyeyagaliramu okujjako nga president wange ali free. Ekyobola segirinya munengera siriiko yadde akaseko ndi mwennyamivu nnyo. Nolwekyo sijja kubeera happy okunywa nga president wange ali free. Ate era okubeera free ng'alangiriddwa because is duly elected president of the Republic of Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yalondebwa like it or not. Bwabanga si yalondebwa lwaki mwajjako internet? Bwabanga si yalondebwa zino videos zetugenda tulaba zivaawa? Nolwekyo munsabire Mr. Update nange siri safe. Naye ate nze atisibwe sibeera safe nga president wange ali safe ekyo sikiinaako mutawaana. Kubanze kino nakyogera ne bagamba nti segirinya n'eddaame nalikola dda. Nze okufa sikirinaako mutawaana. Nze bwe nfa Kyagulanyi n'asigala nga mulamu sikirinaako tabu. Nolwekyo kyensaba abantu bonna tetwagala muntu atujja ku mulamwa, tetwagala muntu atudaivatinga, fenna our main focus tulwane tulabe nga president waffe abeera free. That is now our main focus. President waffe abeere free. Main focus yaffe bwete weyinaawo okubeera ng'ekola ki etambulira. Gwe mulabaawo nonga zaakola live ayogera ebitakwatagana nga mumanya oyo ayina ebigendererwa bye ebirala. Munange abantu baffe abamu ze mbabuulira mazima nze mbadde ebyobufuzi bino abantu balina obutaagaliza bungi. Abantu bwe nafuna ekifo kino abamu kyabaluma awangula atya nga bwe mumanyi embeera z'abantu. Awangula atya lwaki awangudde mbabuulira singa saawangula singa muwulira ebigambo bingi nnyo ne Katonda yansaasira n'empangula kati oli n'anoonya segirinya tusobodde tutya okulaba nga tuteekawo embeera okumulaga nti oba kwegauli n'ateekawo era ekiboozibozi awo naye nga mumanyi nti segirinya nwanye entalo nenwana entalo ate nga abamu ku batulwanyisa nga baali bannaffe abamu be tuli nabo mu sitwago nogaa nti naye munnange kyenjagala okugamba abantu bangi nnyo naddala bali mu NRM abakola ebitatuukaganye. Lwaki emundu ogitunuliza segirinya nga tasobola nakugamba lwaki agitunuliza segirinya? Okutuusa president waffe yavaayo naga nti bane mumanye ekiriwo nti munno wabanga akoze ensobi in case just go inbox. Segirinya bwe nkola ensobi just go inbox.
kale bwala Segirinya nga ali excited nga emwogera genda inbox ogambe nti Segirinya excitement esuse naye omuntu okujja live naga Segirinya is over excited Segirinya is over excited nga ajja ku live abatawabula abalabisa bulabisa eyo bagita indirect attack kati mwiche mutamanyi baganda afa bali ku the update on any page nze munange Katonda yajja na nyamba nti natandika politics nga nkuba masimu ku radio nenzija nengena mu activism politics nenzija ntujanga tutambuza nenkwatagane mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu eyandetedde mu mbeera ewangulwa MP mbabulira sandigenze mu parliament without the backup of Robert Kyagulanyi Ssentamu parliament sandigirabyeko nandigisanzewa ngenze mu parliament lw'amaanyi ga muntu ogu Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu ngenze mu parliament lwa muntu ogu Robert Kyagulanyi Ssentamu singa teyabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu mu parliament sandi giwunyiriza nako era nandisigadde nga bwe ntuka wali ku mulyango gwa parliament bankwata jeke nga zibabadde bankwata jeke nga zibabadde bankwata but because of the iron man because of Robert Kyagulanyi Ssentamu the next president of the Republic of Uganda that's why nagenze mu parliament y'eggwanga Uganda nolwekyo president wange tayinza kubeera nga tali safe ate Mr. Update nemba nganze ndi happy I'm telling you that's why live eno lero njikoze nga namaziga mpulira gampitamu because nanga akasera kempitamu kazibu nnyo akasera kempitamu kazibu nnyo kasera kazibu nnyo akasera kempitamu kazibu nnyo nolwekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu is now the elected president of Uganda but remember is not safe nolwekyo yeyo embeera eriwo buli gwolaba omuntu nga yeefula anenya banne ku live manya nti that person aba ayina ebigendererwa bye abantu baffe oba okoze ensobi nze mumanyi fena tetuli nti tewali atasobya buli muntu asobya but the approach okubuulira omuntu nti eno nsobi kino kituufu approach matters oluso wamukitegeera nti naffe nga bwe tuli abawangula munayinza okukola ensobi n'omuga waayi mumpola wano inbox but not live olinajja nadda wano ku live nga omwegayira n'omwegayira nti era even a single post that Segirinya yesimbyewo n'agamba no ng'anyi nolwekyo mbeera bwetyo bweri eyo njagadde mbayiseeyo ti abantu abamu bagezaako abantu abamu we twawangudde baawulidde bubi this is reality mbabuulira mazima ne munenze kyenjagala babuulira Segirinya oba ndi MP oba siri nja kubeerawo oba banzise era omulala ajja kujja atwala ekifo kino olwekyo embeera bwetyo bweri kati eyo nvuddeyo kanzire eyo njagadde bayisaayo buyisa kubanga bannaffe abamu baagala batukakkanye they want to let us down but the truth is Segirinya ndi kumulamwa nga bwe nabagamba ebintu byonna byemulaba njogera mbabuulira mazima ebimu mbimanyi with experience because mbadde webbanga ddene nnyo abantu abamu bali wano ku the live updates mukimanyi bulungi nnyo mwampuliranga abamu muli mu kyalo abamu nga baga Segirinya nze bulijjo mmanyi nti olina musajja mukulu nnyo natandika okuwulira dda nga ndi mu kyalo nga nkyasoma bambi sitwagenda ongiruddemu naye obwemupi nabwagala dda bwali bwagaana obwemupi mbufunye lw'amaanyi aga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne baganda baffe abalala bawangudde obwemupi tebabuwangudde lw'amaanyi gaabwe terwabuwangudde lwa busobozi lwabwe tebabuwangudde lwa gundi nti obaki abantu abo bawangudde obwa MP lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nange Segirinya mu mutwalidde nesimbawo 2011 nesiyitamu singa Kyagulanyi yajja 2011 nali nja kuwangula nga nali naye by then obo kiraba naye kyenjagala babuulira najja 2011 nesiyitamu because saina maanyi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu gantaddeko ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yantekako amaanyi ge that's why I'm an MP sisobola ekyo kubeera nga nkyerabira because Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna yatutuusizza wano we tuli mbabuulira mazima ffenna yatuusizza wano we tuli nolwekyo
omuntu yenna ng'olengera nga waliwo omuganda affe akoze ensobi ne bwemba nga sinze genda inbox mugambe muganda waffe waliwo akasobi kano nkalabye kana akasobi wano okoze ensobi ekyo kyekijja okutuyamba okugenda mu maaso but okugenda live n'otandika okubeera nga omuntu omukkakkanya it's totally unfair. It's totally unfair. President waffe yatukubiza n'atugamba mukozese approach eya inbox. Feffe n'abakola zi live zino tewali muntu atayina simu ya munne. Tewali muntu atayina simu ya munne. Nze mumpeyo olunaku lumu nti Segirinya wajja ku live nga onenya munno gw'oli naye mu struggle lwakino nakiri. Naye nga munnange nange embirabo oluusi noga muganda wange lwaki akoze bw'ati. Kyokola ogenda mpola n'omutextingira ti owaye my brother Honorable Mbiru James kino bambi terezaamu kino terezaamu ate munno era n'atereza obo kiraba n'atereza n'olwekyo embeera bwetyo bweri njagadde mbabulire ku lunaku olw'enkya ate nga bwengezaako n'okubeera nga mbannyonnyola ku bimu ebigenda mu maaso because ffenna kati focus yaffe erina kubeera ku Free Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tugenda kubeera nga tutwalayo emmere President waffe asobole okufuna emmere President waffe asobole okubeera nga afuna emmere because enjala egenda kumutira mu nyumba. Taina access kugenda mu lusuku lw'effuna mmere. Abatwala emmere babagaana katwagala tukwate emmere tugende nayo tugitwalire President waffe. Tulaba ate banatugate mumutwalira mmere ng'oliye mukama waffe. Oliye mukama waffe. Bannange tosobola kuwa muntu bibonerezo bibiri. N'okwata akaluluke n'okatwala. N'otakomooko. N'omugamba nti tojja na kulya. Can you imagine? N'omugamba tojja na kulya. Tojja kulya ate n'akaluluko nkatutte. Waliwo ambuuza Segirinya meeting point eriwa ffenna twesinkane wa Robert Kyagulanyi Ssentamu buli ava gy'ava bw'otuuka ffenna magere ffenna tetugenda kyama wantu walala wonna ate emmere eno bwe tuba tugitwaleyo mu nkola ey'emirembe nkiddamu tutwaleyo mu nkola ey'emirembe nga pulezidenti waffe bw'atukubiriza okukuuma emirembe era tukuume emirembe mukitegeera mukuume emirembe fena tukuume emirembe nga twalira pulezidenti waffe emmere kyembasaba baganda baffe abali ku the updates online page olukiraba kyembagamba fenna pulezidenti waffe atukubiriza kukuuma mirembe kyatukubiriza always president kyatugamba bane mukuume emirembe kwate ettooke lyo lyetike ku mutwe tugende mpola mpola tulitwale wa president bw'omala odituusaayo fuluma genda twala ettooke tulituuseeyo bw'omala oditwala fuluma genda oba ekiraba mukitegera kingezaako bagamba bwe tutyo mpola mpola tukuume emirembe kubanga bano abasajja baagala nnyo mbu tubeere chaotic bayiseewo ebyabwe bakola ki bye baagala so tugendagenda nga gundi muganda waffe Dennis City agenda kukwata fulaga yaffe ng'agiwanise bw'ati mu bbanga nga Segirinya netisse ettooke nga nkwatiddeko n'enva pulezidenti waffe z'asobola okubeera nga alya n'emmere gy'asobola okubeera nga alya tugende mu mirembe mpola ffenna n'olwekyo meeting point ffenna tugenda kubeera nga magere tewaliwo nti wano we musinzire bwe tunagamba nti tuve wantu wamu bajja kutwekwasa nti naati baakuŋŋaanye so tetwagala kuŋŋaana twagala buli agenda okufuna ettooke litwale bw'ofuna lumonde mutwale bw'ofuna muwogo mutwale oba ekitegeera yembeera mwe tugenda okubeera nga tutambulira olunaku olw'enkya tetwagala batwekwase twagala nnyo ebintu byaffe pulezidenti kyatukubiriza era pulezidenti bw'alikyusaamu mu order naga nti nedda kati mukole bwe muti kyetujja okukola but ffenna tufollowinga order ya mukama waffe atugamba kukuuma mirembe n'olwekyo tetulina meeting point nti yeeno oba yeeno but ffenna meeting point magere ewa pulezidenti waffe waliwo ng'Esegirinya nze ndi alawundi magere tujja kukusangawo ffenna tugende bulungi tugende mu mbeera ennungamu n'olwekyo kyembasaba mwenna abali ku the updates online page fulaga yaffe eya NUP ne fulaga yaffe eya Uganda fulaga bbiri zonna tugenda kuba nazo
twolekere ewa president waffe nkole y'emirembe buli omu atwalayo kyatwalayo bw'otuusayo ettooke ng'ovaayo ng'ogenda atwala muwogo ng'avaayo ng'agenda bayisaawa emu geeti egenda kubeera nzigule ekyo kyo kiwedde saawa emu geeti egenda kubeera nzigule tutwalire president waffe emmere bambi enjala ereme kumuttira mu nnyumba bambi enjala ereme kumuttira mu nnyumba kubanga munnange president waffe bw'abeera nga tali happy Segenya sobola kubeera happy president waffe bw'abeera mu maziga Mr. Update sobola kubeera happy kyobulaba munnengera Mr. Update ndi wano njogera nammwe I'm not happy at all. I'm not happy at all. Nolwekyo kyetusaba olunaku olw'enkya ffenna tukuume emirembe tugende wa president waffe tumutwalire emmere muganda waffe asobole bambi okufuna kyalya asobole okufuna kyanywa naye gw'ovanga ku muntu okuva lwe bamubba akalulu wiiki namba talina kyalya talina kyanywa talina kyalya talina kyanywa waliwo nga Mr. Update mwandikoze ekibinja kimu bajja kutwekwasa abasajja abo nga mubamanyi tetwagala kuteekawo mbeera egamba nti mukuŋŋaanye tewabadde social distance kuba ekigendererwa kyaffe si kyakwekalakaasa ekigendererwa kyaffe kyakuderivalinga mmere eri president waffe oba mukitegeera kye mbagamba omulamwa gwa kuderivalinga mmere eri president waffe mukitegeera oba mukifunye bulungi nnyo ye main aim yaffe kuderivalinga mmere nolwekyo bajja twekwasa tewabaddewo social distance tewabaddewo ki mukiraba muti abasajja abo manyi batunoonyaako mbeera bagezi tukwate batutte bakole ki kati ffe tukole kye batasuubira ffe tukuume emirembe nga president waffe bw'atukubiriza keera ku makya yambala masikiyo bw'oyambala masikiyo kwata ettooke lyo lyetike bw'okwata ettooke lyo lyetike n'enva katonda abakusobozeseza n'ozifuna ffenna tugende mu mirembe nga twambadde masiki oba kiraba nga twambadde masiki oba kitegedde lwekyo yembeera gye tugenda okutambuliramu muyinza okuba abantu 5 nga mugenda muyinza okuba abantu 4 nga mugenda muyinza okuba abantu 10 nga mugenda naye nga ffenna final stop Magere oba tuyinza okugamba ffenna twesinkane ku mulyango gw'e Magere wali ku gate ya president then awo tuyingire oba kitegeera kyetugezaako okwewala be basajja bano okuteekawo embeera endala naye nga tetugenda kuba na exact meeting place nti obeeno obeeri but meeting place ffenna ku gate ya president ffenna ye meeting point yaffe ffenna wetugenda okubeera nga tusinkana naye remember teweerabira mask teekako mask bulungi nnyo tugoberere buli mateeka gonna agagobererwa oba mukirabye ekyengezaako okugamba tugoberere buli mateeka gonna agagobererwa SOPs tuzifollowinge bulungi nnyo babulweko ekyekwaso naye nga meeting point yaffe ffenna wali ku gate ya president e Magere teweerabira masiki giseeko teekako masiki wetike ettooke lyo ffenna meeting point ku gate ya president then awo tusobola okugamba nti kati ffenna tuyingire ffenna katuyingire tutwalire president waffe emmere president waffe bw'afuna emmere kiba kiwedde mu ngeri emu oba mu ngeri endala oba okitegeera mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo bwetyo embeera gye tulina okubeera nga tutambuliramu olunaku olw'enkya twagala nnyo okugoberera amateeka kubanga bano abasajja bo tubaleke bamenye amateeka ffe tugagoberere bamenye amateeka bo beerabise naye nga tulina okumanya buli alina fulaga ng'olina fulaga ya Uganda olina fulaga ya NUP jangu nayo tugende ffenna tulabe nga tusobola okubeera nga tuderivalinga emmere eri president waffe balodi councillors abalondeddwa eno enteekateeka mulina okugibaamu aba MPs mwenna abalondeddwa eno enteekateeka mulina okubeera nga mukola ki mugibaamu ey'olunaku olw'enkya nga tugenda okuderivalinga emmere ewa president waffe Mr. Update nze nange emmere gye ngenda oderivalinga yonna giguze dda nsuze njiguze kubanga enkya obutale buyinza okuggulawo nsuze nange emmere gye ngenda okutwala nagiguze dda ate neebaza n'abantu bange ab'ekyebando katale market
nabo bagambye naffe Segirinya tugenda kuwerekerako nga MP waffe nga twalira president emmere n'olwekyo embeera bwetyo bweri olunaku olw'enkya teekateeka ya mirembe. It is not a demonstration but it is a food delivery to our president. Food delivery day to our president. Food delivery day to our president. It is not a demonstration but it is a food delivery day to our president. I call upon each and every Ugandan to embrace olunaku lw'enkya tugende bambi muganda waffe tubenga tusobola okubeera nga tumutwaliraako okulya muganda waffe kubanga embeera bwetyo bweri bwetyo bweri eri president waffe tulabe nga asobola okubeera nga afuna ekyokulya. So mujje buli asobodde jangu bambi mukama waffe ajja kumanya nti mu mbeera yonna ey'ennaku ne mu mbeera ey'essanyu tusobola okubeera nga tubeera naye. Naye ng'ate nange Mr. Update wamwe munsabira ti abasajja bagamba Segirinya talina kulayira. That is their intention. Segirinya talina kulayira. That is their intention. Bannamawulire bonna tubalina olunaku lw'enkya tuyina international journalists ate tuyina ne Ugandan journalists. So olunaku lw'enkya both international and Ugandan journalists bonna tugenda kubeera nga tuli nabo nga twalira president waffe emmere. Okitegedde nga twalira president waffe emmere. Police tubasaba olunaku lw'enkya lwa mirembe awalwage tuleete emmere enfumbe temuleeta mmere enfumbe eri president waffe. Mulete matooke, lumonde, muwogo, toleeta nfumbe. Oba kitegedde bambi temuleeta nfumbe. Twetaaga emmere nga matooke ng'ettooke omuntu aliraba, muwogo nga muwogo omuntu amukola ki amulaba. Oba kitegedde kyembasaba temuleeta mmere enfumbe. Tutwale emmere gye twandiyise embisi. Leeta lumonde nga bwali, leeta muwogo nga bwali. Maama first lady waka gyali ajja sobola okubeera nga akola ki afumbira president waffe. Kyembasaba bambi temuleeta mmere enfumbe. Kyembasaba ekyo nkibeegayiridde. Emmere enfumbe oyinza okuba nga oli munnaffe naye tetuna bwe tugyesiga. Tetuna bwe twesiga mmere enfumbe nti wagifumbidde ewuwo ogireese de president ekyo mbeegayiridde. Leeta fruits, leeta ennaanasi, leeta ki naye emmere enfumbe temugireeta. Leeta ettooke, aleeta lumonde, leeta muwogo, muleete amanda, ab'amanda muleete, ab'amuwogo muleete. Kyembasaba enfumbe bambi temuleeta. Kyembasaba abali ku the updates online page. So yembeera eriwo naddala mmwe abangoberera nga ngezaako okubeera nga mbabuulira kiki ekigenda mu maaso. Waliwo ambuuza banakkirizayo emmere ogitwala ate munnange banaaganira ku kikubanga president waffe bambi enjala egenda muttira mu nnyumba nga alina n'akasente akasobola okwegulira emmere naye ekisinga okwewuunyisa kwe kubeera nga president n'akasente talina waayita agenda yeegulira emmere. First lady waffe naye tebamukkiriza kufuluma. Kitali kirungi bannange. Babuli amazima bw'ojoga ensanafu totuulamu ntuule. Ne bambi mutuyisizza bubi nnyo. Olwagenda essabbuuni baleete sabbuuni kituufu omo mumuleete. Bwana tasobola genda ku dduuka kugula sabbuuni, tasobola genda kugula omo, tasobola ky'osobodde kireete. Waliwo ambuuza ssaawa mmeka? Ssaawa emu yennyini tugenda kuba tutandise okubeera nga tutuuka ewa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bambi tugenda tuyimirire naye mu kaseera kano president waffe watwetaagira. This is a trying moment. Nolwekyo akaseera kano president waffe watwetaagira. President waffe yali asobola okubeera nga tajjambya bufuzi n'aba nga asigala mu bulamu bwe yalimu era singa ali mu happy life naye yagamba nedda ebirungi byonna kambyefiirize buli kimu kyonna kankyefiirize ngende nnunule bannayuganda. Era bambi najja neyefiiriza obulamu obulungi, neyefiiriza emmotoka ennungi, neyefiiriza buli kimu kiyabeerangamu nga kirungi. Najja n'ayingira ebyobufuzi president waffe ngazze okununula bannayuganda, buli kimu n'akisakurifayisinga. Gwe tebereza Kyagulanyi embeera gye yayitamu nga talina baana be. Embeera gye yayitamu nga talina baana be, mazima ga Katonda mugulu.
gyolaba White House ennyumba ya president waffe enju nnene nnyo negwe ku mwaka faananyi ng'enju eyo gyolaba ennene agirimu ye ne mukyala we. Can you imagine? Agirimu ye ne mukyala we bantu babiri. Talina baana be yabajjawo kubanga yamanya ekiyinza otutuuka ku baana be bambi n'abajjawo. Gwe teebereza olaba enjala gwe omuntu omukulu ekuluma n'ekutuusa ku maze olwo singa alina abaana be waka ng'abaana bakaaba amaziga tebalina kyakulya enjala ebatta. Oba mukira kyengezaako bagamba era Robert Kyagulanyi Ssentamu is a wise man, is an intelligent man. Alinga ya predictinga ebigenda okujja mu future najjawo abaana tebasobola kugumiikiriza mbeera eyo yakubeera nti leero tolya n'enkya n'otalya na luli n'otalya ono aba mwana muto tasobola bambi Katonda n'atuyamba ng'abaana yali akoze eki yali abazeewo negwe ku mwaka faananyi muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera gy'ayitamu nga talina baana be gwe kigattirize ng'ate obulamu bwe baana ayagala nnyo abaana be nnyo naye enju bagirimu abantu aba ne mukyala we. Can you imagine? Obulumi obwo bwe mbuwulira mpulira nga bunzita amazima ga Katonda mu ggulu. Mpulira nga bunzita ne mpulira nga nfa. Mpulira nga bunzita ne mpulira nga nfa. Nenga Can you imagine? Kyagulanyi Robert Ssentamu ali eyo mu nnyumba talina kyakulya talina kyakunywa abaana be tabalabako. Can you imagine? Obulumi obwo mbabuulira mazima kintu kye bayita mwana nga wamumanyira ng'omwana is part of your life ky'oyinza okuyitamu nga tolina ye. Mbabuulira mazima si kintu kyakusaaga. Olwekyo bambi Kyagulanyi ayitambulamu obuzibu ennyo obwo obutabeera na baana be olw'okubeera nga abaana be tabalabako. Ekyo kinnuma Mr. Update kinnuma nnyo. Omanyi enju ennene bwetyo okubanga mugibeeramu abantu babiri abantu babiri ne kati abaana besinga bambi nga weebali bwe bajja babuukira ku ddadi babuukira ku mami oyina kyofuna mulingo olina abaana bo naye abaana be tali nabo. Nze mmanyi amaziga mukama waffe pulezidenti waffe gaalimu as we talk now ng'abeera yekka ewaka ne mukyala we babiri tewali afuluma tebakkiriza mugenyi agendayo omulaba abeera ng'omulabe. Kwegamba embeera eyo si nnyangu nnyo. Nolwekyo enkya tugenda mu nju mwali waliwo kabebi akato ak'emyezi 18 ako tujja kukagulirayo amata. Tugenda kukagulirayo amata abange Mr. Update gattako even drinking water n'amazzi nago tujja gassaako olwange Mr. Update tucontributing essente ez'okugula ebintu. Tetugenda contributing sente za kugula bintu olw'ensonga buli omu kyagenda osobola kyagenda okugula. Tetugenda contributing sente za kugula bintu. Kujjako gw'obanga weekozeemu omulimu nogaa nti munnange Ssegirinya ettooke liryo nange kandigule ki ekyo tewali mutawaana. Naye sijja baga nti tusonde sente z'okugulira ebintu okugula ebintu ebigenda ewa pulezidenti. Ekyo bambi munsonyiwe. Naye ennamba yange mugimanyi bw'obanga gw'oli eyo nogaa nti munnange Ssegirinya nze naye kanguleyo ettooke naye kanguleyo olumonde. Ennamba yange mugimanyi soluga nange munnange kanguleyo ettooke kanguleyo olumonde naye nga sibagambye nti muleete ssente ate tugule ebintu. Buli muntu yenna olunaku olw'enkyagenda ewa pulezidenti waffe alina kyagenda okugula. Ow'ettooke ajja digula, owa lumonde ajja digula, owa muwogo ajja mugula. Muba mukira kyengezaako bagamba naye sijja bagamba nti let us contribute. No, Mr. Update badde saagala tukikole bwe tutyo. Wabula buli muntu yenna alina obulumi ajja kugula kyaguze tukitwale. Gwe ali eyo ng'ogamba nti olina kyoyagala okontributinga osobola okukikola but nga sibage nti mukikole nga gwe n'okusiimako. Naye nze bye ngenda okutwala Mr. Update nabiguze dda era mbirina. Ne bannanga abalala abagenda okutwala manyi babiguze dda because aba MPs ne ba road councillors nabo bakoze eki nabo baguze dda
ebiki ebyabwe. Nolwekyo embeera bwetyo bwerolwaga esegirinya sente ze zisinga okusinga emmere. Kakati emmere anaagigulawa kuba tebamukkiriza. Naawe mu nnyumba waali era ayinawo kasente akatinitini bambi naye tebamukkiriza. Tulina mutwalira mmere. Tulina kumutwalira mmere. Oba okiraba tulina kubeera nga tumutwalira emmere. Musajja waffe, mukama waffe, pulezidenti waffe bambi abenga asobola okubeera nga abeera happy mu ngeri emu oba mu ngeri endala, newankubadde nga ali mbuwambe naye abenga alina kyalya at least nga alina kyalya. Mbabulya mazima nga ne bw'obeera mu mbeera etya naye nga olina emmere, emmere kintu kikulu nnyo. Ne tusobola kuwa muntu bibonerezo bibiri. N'omugamba mpambye obuwanguzi bwo ate tojja na kulya. Bannange ekyo kimenya. Ewaliwo ng'ekisegirinya mugule ne ttule z'amagi. That's a great idea. Tugenda kugula ttule z'amagi. Amagi tugenda gagula mu bungi. Ne butto amagi ne butto. Oyogedde bulungi nnyo. Amagi ne butto n'eŋŋano. Amagi ne butto n'eŋŋano. Wabanga emmere bayinza omuteramu obutwa. Ffe tugenda obyetwalirayo ffe nnyini ffe tubyetwalirayo. Waliwo ayogedde ku kyamagi. Magi ago makulu nnyo n'eŋŋano kubanga ebyo bintu bizibu byakubeera ng'omuntu abiteekamu ekintu. N'olwekyo alina ttule y'amagi gireete, alina eŋŋano gireete, alina butto muleete. Tulabe nga muganda waffe tugenda tumukyalireko. Ekyo pulezidenti waffe kye tugenda omukolako yakikola ku Dr. Kanokiza Besigye. Dr. Kanokiza Besigye bajja lumu ne bamukwatira ewaka. Omuntu eyagenda ewaka we n'amutwalira emmere n'agenda n'amugumya n'omugumya yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiri mu byafaayo, kiri ku likodi. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Dr. Besigye ali waka, ali incarcerated. Omuntu eyagendayo bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda n'amugumya n'amuyimiramu n'akayimba tusituka tutambule ate n'amutwalira n'emmere. N'olwekyo pulezidenti waffe kino kye tugenda okukola enkya naye yali akikoleddeko ate omuntu. Mukitegedde kyemagamba? Naye yali akikoleddeko omuntu. N'olwekyo bwetyo embeera bwegenda mu maaso okulaba nga tutambuza wala ng'ensegirinya temwerabira butto kwali eŋŋano tujja kutwala buli kimu tugenda kitwala wala ng'emisa update no maize flour kyemusalawo bye tujja okugula naye kwega kye tusaba buli omu kyaguza akireete. Naye muntu bw'aleeta ettooke kubanga ettooke liba zzibu nnyo omuntu oteekamu ekintu ekikyamu. Ettooke mulireete, lumonde muleete. Kye tuteetaaga y'emmere enfumbe wala n'amakoloni. That's very great. N'amakoloni nago pulezidenti waffe gajja kubeera nga gakola ki, gamuyamba mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So yeeyo embeera egenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kusaba. Katusabe olunaku olw'enkya Katonda alukeese bulungi, tube nga tusobola okugenda ewa pulezidenti waffe bulungi ewatali mbeera ndala yonna. Tutwaleyo bye tuguze ate tusabe abakuumaddembe batukkirize tubitwaleyo, pulezidenti waffe abenga afuna ekyokulya. Pulezidenti waffe olanga Mr. Update njagala kugulayo ettooke olintwalire mpe ennamba yo eya mobile money. Okay, nadde sikyagadde naye nga bw'ŋŋambye kale nkikole. Waliwo ŋŋambye Mr. Update njagala kugulira pulezidenti wange ettooke mpe ennamba eya mobile money. Ennamba yiyo manyi mwene empeera kati gye tulimu mbeera si nnyangu. Yiyo ennamba ngikuwadde gwe oginsabye njagala kugulira pulezidenti ttooke. Naye nga mbadde nsazeewo tukikole bwe tutyo. So embeera bwete bweri. Tusabe mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'enkya abenga asobola okubeera nga afuna kyalya. Olanga ensegirinya teweerabira amata g'omwana sijja kugerabira. Waliyo akaana akato pulezidenti akaliyo baali bagenze mulabako ne babalemesa okufuluma. Waliyo akaana akato sisobola kwerabira mata. Sobola kwerabira mata g'akaana ako era nja kugenda nago. Wala ngambye kawo peas and beans segirinya tubyerabira. That's very great. Wala ngambye Mr. Update n'embwa za pulezidenti muzigulireyo emmere. Ebambi pulezidenti ayinawo security ye emukuuma ey'embwa ebangambye
nazo tuzigulire emmere. No problem. Baby milk, please don't forget Mr. Update. That's very great. Thank you so much. I will not forget my sister okutwala amata g'akaana ako bambi akato akali ewa president waffe amata njagera nago. John Wansolo muganange ange Mr. Update na akawunga tokerabira and okay, no problem. Lini ongambye food for dogs, no problem. Kuba security ya president eriyo. Milk powder, please. I cannot forget. I cannot forget. I cannot forget. Era encha njagera ku dry food like snacks. Okay, snacks. So embera bwete weri John Wansolo nsanyusa okulaba artist posho and rice. Omuchere gwe tugenda gugula mu bungi asobole okubeera n'emmere ewaka. Ate yadde emmere tugenda gitwalayo era tulina okudemandinga for easy release because amakage White House is not a prison. The presidential home is not a prison. So tutwalayo emmere naye ate nga bwe tudemandinga okubeera nga ewakawe muvaawo because amakage sikomera. Amakage sikomera. Nolwekyo tugenda kukola mu kutwala obutwazi mmere wabula n'okudemandinga security eve ewa president waffe. Munnange eriri sikomera gali makage ge yazimba okubeeramu unless nga muvaayo ne mugamba nti White House is now a gazetted prison. Tujja kufaayo naye bw'obanga omanyi nti amaka ga mukama waffe president waffe sikomera mbasaba immediately muveewo. Mirembe moli ne ngambe Irish potato Mr. Update tomwerabira alongambi I recommend on the cereals, they can't poison them. Ne cereals nazo tujja kutwala mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Nolwekyo embeera bwete bweri abali ku the updates online page kubanga president waffe tali mbeera nnungi and pampers for the baby. Okay, no problem. Thank you so much. Byamumpa buddemu mbirabye era nja kubanga mbitwala nakulwancha tewali kuwumuza tewali kuwumuza tulabe nga tugenda tukyalireko mukama waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga bwe tudemandinga ebintu bibiri. Ekisooka poliisi eve wakaawe, ekirala nga tusaba akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo keekube mu ttooki kamanye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula obwa president baveeyo bamulangirire ku bwa president bw'eggwanga Uganda because tulina evidence ti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula akalulu k'obwa president obw'eggwanga Uganda. So we have the evidence ti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula akalulu k'obwa president ketwakamala okuvaamu with 75%. Ate no percentage yesala bwesazi kubanga twagenda okukayingira ng'alina 95 naye ne mugamba ne tugenda okugattagatta ng'alina 75%. Nolwekyo bye bintu ebibiri bye tudemandi nga twali Busongolo onge Mr. Update South Africa tukwagala nnyo. Amina. Amina webale nnyo, webalire ddala, webale kungoberera, mwebale kunjagala. John Mondo ngambye sabuni nete mwerabira. Okay, ne sabuni nja kubeera nga nkola ki mutwala mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Mu ngeri emu oba mu ngeri endala muganda nge John Wansolo. So embeera bwete bweri tudemandinga ebintu bibiri. Tudemandinga our president to be free ate adikire yalingibwe nga winner owa presidential elections 2021. Presidential elections 2021. Ndaimwayi Museveni adidde mbu avuga emmotoka simanya ava simanya wa ajja batadde abantu ku kkubo babawadde emitwalo 5 nti bamwanirize babawadde n'ebitishati naye ngero olengera abantu bali happy. Munnange omuntu eyawangudde ate abantu abamusanyukirako talina bbawa ssente. Talina kubawa ssente abantu abamusanyukirako. Kyobalaba ne mwerabisizza nnyo. Abantu bemulengera Mwai Museveni bajja asanga nga bayimiridde mu bustenseni munnange babawadde buli muntu mitwalo 5. Can you imagine? Essente zandigenze ne zigula eddagala mu malwaliro, essente zandigenze ne zigula ne ziyambako mu ggwanga Uganda abantu okubeera obulungi. Patricia Gaya, I want to buy 50 kg for rice. My president Eddie Mutwe and Nubian Lee family. Thank you so much. Patricia atuwaddeyo kira 5 ez'omuceere. Thank you so much Patricia. Patricia, may God add you more.
njagu gatta omuceere ogwo ku bino bye ngenda okutwala njagu gattako ku bye ngenda okutwala. Thank you so much my sister Patricia agambye agenda kugulayo omuceere kilo 5. Thank you so much my sister Patricia, may Allah add you more. Walwange paraffin and chako. Okay, no problem. Munange baba wadda abantu bemulengera emitwalo 5 mbu babere wali mu nga bakuba engalo mbu nga bagamba sebo ddala taffe twakuwa akalulu ate nawe omuntu gwe bawa emitwalo 5 mune weebereremu sente ezo bazikuwa naye jagenda mugalo tugenda kusangayo ddagala ogenda kusanga embeera nga nzibu nnyo n'olwekyo kyensaba nammwe mwebereremu naye gwe weewuunye omuntu okusanyuka nti yawangudde nga abantu balina kubawa ssente abawe ssente bakube mu ngalo nti yuyo ayitawo bakube mu ngalo. Mwerabisizza nnyo basajja mmwe gweranga Kyagulanyi olabe essanyu ly'abantu ojja okutegeera ani yawangula akaluko bwa pulezidenti. Mwalanga mwayi Museveni abaajaguza nga mulina okubawa ssente kati gwe gamba nti Kyagulanyi yawangula olabe people's love olabe abantu bagenda okubeera nga basanyuka nga love si nteekemu ssente naye nga love eri natural love. Natural love gye mugenda okulaba nga buli muntu ali happy ngali happy. Nolwekyo ekyo kyongera okubalabisa kyongera okubaswaza kubanga omuntu awangudde ate abeera atya nga abalina omusanyukirako alina bbawa ssente. Olina bbawa ssente mbu basanyuke. Segirinya nawangula akaluko bw'emupika w'Empe North abantu abansanyukirako nti Segirinya awangudde nali sina kusooka kubawa ssente. Bwe musooka ne mbawa ssente bansanyukireko kitegeeza tebannonze. Naye mbabuulira mazima Honorable Robert Kyagulanyi Ssentemu yalondebwa nandi nyina kaidiya nga ngamba bakansala abalondeddwa ne ba MPs abalondeddwa tetwandirayidde nga pulezidenti waffe tali free. Ne bwe nakyogeddeko abantu bamwe ne bagana edda Segirinya mulina okulayira naye ndayira biki nga my president is not free. Nsoyalinga ini ntya nga pulezidenti wange tasoyalinze ini nga ate yalondebwa. Nsoyalinga ini ntya nga pulezidenti wange tali free. Ne waliwo abantu abaze mu inbox Mr. Update nedda mumulayire. Sinadde mbwentyo Mr. Update nga nayo ngiresenga idea mumulaba mutya. Lwaki ba MPs ba road councillors basoyalinga ini ba mayors nga pulezidenti waffe tali free. Ekyo nakyo nabadde nkirese nga proposal nga nti Segirinya nze ng'omuntu omu nga pulezidenti wange tali free nze mune nsoyalinga ini kati nsoyalinga ini kuki nga pulezidenti wange eyandeetedde wiini eno gye nnyina tali free tali safe. Nakyogeddeko naye nalabye ku komenti z'abantu gaba nedda Segirinya ekyo tekikola. Segirinya ekyo tekikola. Munnange bwe tuba tulwana olutalo tulina okuteekawo embeera yonna embeera yonna tugiseewo. Nkwata ntya ku Ruhani nenjiwanika bwenti mu bbanga nendayira nga my president is not free, nga my president is not safe. Ekyo yeyabadde idea yange Mr. Update naye abasinga nalaye bakivumirira ate nga mune kyemwogera nange kwentambulira naye nga nze that was my idea. Both councillors, lord councillors and MPs tetulina kitulayiza nga pulezidenti waffe tali free. Ekyo Mr. Update nadde ngiresenga proposal. Mbabuulira mazima bino ebifo bye twafunye tebirina makulu nga tetufunye entebe nnene. Bino ebifo bye tulina tebirina makulu. Entebe erina amakulu eri emu yabwa president. Ne bw'obeera member of parliament mu government enfu tolina ky'osobola kukola. Ne bw'obeera lord councillor mu government enfu, nothing you can deliver to the public, nothing you can deliver to your electorate. There's nothing you can deliver. But mu government ennungi abantu basobola okufuna buli kimu kye beetaaga. Nolwekyo mukiraba ekyo nakyo tugenda kigatta nadde ndeese idea eyo tetulayira nga pulezidenti waffe tali free tali safe. Oba kitegeera tali safe ate ng'ekyo tukikola nga tukikakasa because ffenna tuli kye tuli lwa Kyagulanyi.
tuli kye tuli lwa Kyagulanyi. Without Kyagulanyi Segirinya sandibadde MOP. Without Kyagulanyi Joel Ssenyonyi teyandibadde MOP. Without Kyagulanyi Shamim Malende teyandibadde MOP. Without Kyagulanyi Bali Mwezo teyandibadde MOP. Without Kyagulanyi Kazime Bashiri teyandibadde MOP. Without Kyagulanyi Kawali Abubeka teyandibadde MOP. Without Kyagulanyi Mr. Update sandibadde MOP. Ndi MOP because of Robert Kyagulanyi Sentamu. That's why ndi MOP. Mukisega kingeza ko bagamba abali ku the updates on 9 page. Mukiraba kingeza ko kubagamba. Ekyokubiri nyina ekirowoozo era kirabadde njagala okuleeta nganzera Mr. Update. Nganze Mr. Update. Fulula kulwebali olw'okulayira ffe tube nga tukungubaga. Nga tukungubaga. Ffe tukungubage ku lunaku lw'okulayira. Ate munnange bino ebifo bye twawangudde kyogamba nti bye bigenda okwo ujjadde twabifunye tebisobola kutereeza Uganda nga mbabuulira mazima tetulina ntebe ya bwa president. Our main focus ebadde ntebe ya bwa president yebadde main focus yaffe. Era nze kyobola akaluwa kange mbadde nkanoonya 10% nenoonya akaluwa ka Robert Kyagulanyi Sentamu 90%. Why? Tinze ne bwe siwangula Kyagulanyi Robert Sentamu n'awangula nga golo yange eba enywedde. Nga golo yange eba enywedde. Kakati nkuwa mwaka kafaananyi ani agenda okuggulawo parliament eye-11. Nze parliament eye-11 njagala Robert Kyagulanyi Sentamu yaba agiggulawo. Parliament eye-11 njagala mukama wange Robert Kyagulanyi Sentamu yaba agiggulawo. Kakati ani agenda okuggulawo parliament eye-11. That's why awonawo Mr. Update nkyalinawo question mark. Nkyalinawo question mark that I won MOP Kawempe North constituency as a member of parliament, but even Robert Kyagulanyi Sentamu won. I was declared a winner, but Robert Kyagulanyi Sentamu wasn't declared a winner, yet he was a winner. Kati kyengamba ki ti Mr. Update nga Robert Kyagulanyi Sentamu yawangula nange nempangula fenna balina tulangirira kyekimu. Balangire mukama wange nange banangirire. Ye Uganda empya gye tujja tubategeeza ebbanga lyonna. Ye Uganda empya gye tuzze gye tubategeeza ebbanga lyonna. Uganda ng'ekwembera Robert Kyagulanyi Sentamu nga Robert Kyagulanyi Sentamu yagenda okubeera nga aggulawo parliament eye-11. Kati Segirinya mbere wali mu parliament ntudde nga Mwai Museveni aggulawo parliament eye-11. Kyonga kigenda kummenyamu. Nga kigenda kummenyamu. Era waliwo abantu abamu bagamba Segirinya is excited okubeera MP wa Kawempe North. Munnange oyinza n'okulanga nze kino ekifo nkirekulidde. I'm telling you. Nga nkirekulidde because sajja mu struggle lwa kifo. Najja mu struggle lwa ntebe nnene nga gye twetaaga. That's why akaluka imadde kanoonya 10% nenoonya akaluka Robert Kyagulanyi Sentamu 90%. Mbabuulira mazima. Kati kwa mwaka kafaananyi ntudde nga Mwai Museveni yaggulawo parliament eye-11. Nga yaggulawo parliament eye-11 nga Mr. Update nange ndyawo. Nga ndyawo ntudde. Nolwekyo ebyange tebinnagwa. Nammwe abaagala okunzita olw'okuba nti nafunye ekifo ky'obwemupi munaye mulindeeko. Muyinza okulanga Segirinya sirayidde. Mbabuulira mazima. This is reality ate kyenjogera nkitegeeza. This is reality kyenjogera nkitegeeza. Nga nyina ekifo banga sikiina Segirinya wendi. Bulijjo kyembagamba wano ku live tugenda kulayira nga ne Kyagulanyi alayira. Kyagulanyi yagenda okubeera nga aggulawo parliament eye-11. Nolwekyo mmwe mwenna abaagala okunzita Segirinya olw'ekifo munnange mulindeeko. Muyinza okubeera nga mugenda mu kulonda okulala. Mulindeeko temupapa kunzita muyinza okunzitira obwereere. Because nyina ekintu kyengatambula mu bwange nga ntudde wano Segirinya. Nti bulijjo abantu be-expectinga okubeera nga Robert Kyagulanyi Sentamu yagenda okubeera nga aggulawo parliament eye-11.
nange Segirinya bulijera bwe nkimanyi kati mu M7 agenda kugulawo parliament ye 11 kuki agigulawo kuki awo Segirinya awo nkyatunuddewo nnyo era nsaba ba MPs abawangudde teba MP n'omu akola party nti wawangudde ekifo balodi kansala sira balodi kansala ina a celebratinga kyembasaba abantu baffe tubalonde babeere waawo bonna nga balondeddwa no celebrations nti owangudde terikola party until nga our president is free mbabuulira mazima sibagaana kwetaba mu nteekateeka y'okulonda ba mayors ne ba councillors tubalonde babeere waawo nga tulina abakulembeze baffe abalondebwa ate nga bwe tulwana okulabanga a president waffe abeera free ate era alangirirwa kwaba nenze nkuwamu akafaananyi nga ntudde mu house nga ggulawo parliament ye mwai Museveni naye nga tali entitled kugigulawo ng'ali entitled okugigulawo is none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu yali entitled okugulawo the 11th parliament nolwekyo kyembasaba nze munnange era mwabawoza Segirinya is excited wa no I'm not nze mujja kuneewuunya nga nkedde ku makya mpise press conference nga ngamba nti president wange bw'aba talayira nange sijja kulayira ekyo nakyo mukirindirire president wange bw'aba talayira nange silayira ekyo nakyo mukirindirire munange Katonda yajja nampa kibayita spirit of nationalism ogwo omutima ogwo ogugamba nti munange lwaki akaaba nze munange bw'abeera akaaba mpulira bubi nnyo nolwekyo ebifo bino byonna tubiwangule bibeere waawo naye tubikozese nga as a mobilization tool for the bigger struggle tetuyinza ate bireka ab'NRM biwangule no we should participate mu kalulu kano tuwangule ebifo bino tubikozese nga as a mobilization tool naye tetubikozesa nga abaamaze dda nti tufunye tumaze fuuse MP fuuse road councillor family yange kati egenda ku no tubyetabemu tubikozese nga as a mobilization tool nga tulina kye bayita people's power nga tulina amaanyi g'abantu for the bigger struggle for a new Uganda. That is my suggestion, that's my idea, that we should use these elective positions as a mobilization tool for a bigger struggle. Say, Mr. Update, that is my suggestion. But we are not excited at all. We are not. Nze mudaba nga nkola ka interviews ez'amawulire bwentyo ne nkola interview. But muyino kimanya nti struggle ya fennene ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera president. Feffenna ne bwe twandigudde ne tufuna bwe MP. Feffenna ne bwe twandigudde ne tutafuna bwa road councillor. Feffenna ne bwe twandigudde ne tutafuna bwa mayor ne tukwata entebe ey'obwa president ow'eggwanga Uganda kyabadde kiwedde. Because our main target is to take over the dictatorial regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. That is our main target. And we are still aiming to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. Come rain or sunshine, time is now to change the government of Uganda. Because Robert Kyagulanyi Ssentamu is a duly elected president of the Republic of Uganda. Naye winiye ne yetwalibwa emisana tukunga enseeraba. Ne batekawo intimidation, ne batekawo kutiisa, ne batekawo kanga. Nenga bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde akalulu. That's why Mr. Update, I'm not happy at all. Era temugenda kudamu kunabanga ndi happy at all. Mwabanyumirwa nti Segirinya leero nga toli happy. Munnange munsonyiwe tukyali mu kungubaga because wini yaffe yanyagibwa emisana tuku. Nolwekyo temukyewuunya nga Mr. Update mulaba sirayidde sisobola soyalinga in without my president. I'm expecting my president okugulawo parliament eye-11. Without Robert Kyagulanyi Ssentamu okugulawo parliament eye-11, Mr. Update, I'm not happy at all. Mbabuulira mazima, this is reality.
waliwo abazze mu inbox Seggirinya neddala ira ne magana no wait please wait tajeti yaffe ya ntebe nnene tajeti yaffe si yafuna bifo ya ntebe nnene Robert kubeera president wa ggwanga Uganda fena kye tubadde tulwanirira diaspora community mulwanye kinene nnyo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera president ne mukola buli kimu kyonna n'olwekyo tukyalwana okulaba nga tuvaayo ne position yemu ng'ababaka abalondeddwa ne ba Lord Councillors ne ba Mayors abalondeddwa tujja vaayo ne position emu tuvaayo naki kye tuzzaako kulaba nga Mukama waffe abeera free ekyo nakyo mukirindirire budde bonna tujja kuba tukibategeeza oba kitegeera tujja kuba tukibategeeza but twetaaga president waffe kubeera free mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaziza nnyo mwenna ababaddeko ku the updates online page tujja gera maaso n'okubeera nga tubategeeza buli kimu ekigenda maaso tusinkana olunaku olw'enkya nga tugenda okutwala emmere wa president waffe. Tomorrow it is a food delivery day to our president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Next stop Magere era ffenna tujja ku meeting wali ku gate ya president tulabenga tugenda tuweeyo emmere ewa president waffe wa Uganda addako. So enkya kyekiriwo. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kunjagala Seggirinya Muhammad mwebale kumbeereramu mwongere okunsabira essaala abasajja baagala kunzijambula mu gwensi eno naye sina tabu oba banzite sina kyakola kubanga botta Seggirinya ate Baseggirinya bagenda okumeruka bangi botta Seggirinya olw'akafo era akafo omulala ajja kujja akoleki ajja kujja akatwali n'olwekyo botta Seggirinya manya nti ate Baseggirinya bangi nnyo abagenda okumeruka ng'ate bali determined than Seggirinya nga bali more determined than Seggirinya. Lwekyo mwongere okunsabira Katonda nange ankulembere mbyenkola byonna kubanga nsula ku butaakye nga nkoko ya mutamiivu nsula ku butaakye gwe nobanga obeera mu dduka buli budde mbeera mu dduka gwe n'ensula eno n'ensula eri luli n'ensula eno n'ensula eri ndi mu dduka Seggirinya wammwe buli budde kubanga abasajja baagala nfe. I'm telling you mpulira amaziga gankulukuta ku mutima gwange mpulira enyiike enzita ng'abasajja baagala nfe bagala Seggirinya singa afa naye nga gwe tekeyagaliza munno kufa naye gwe nze anjagaliza okufa ffenna lyekkubo olwero Seggirinya ngenda kufa naye naawe ojja kufa kuno kusookayo busoosi onaafa n'olinaafa kusookayo busoosi n'ekyo ojja kwagala otte Seggirinya naye naawe era ojja kunsangayo nga nze gye ndi eri nga wanzita n'olwekyo tamunno nga gw'okimanyi nti gw'oli kyuma tojja genda naye abasajja baagala kunzita mbabuulira kyekiriwo Seggirinya mujaga Seggirinya atugamba onzo osanga bino byendi mu bagamba bigambo byange ebisembyeyo kubanga n'abantu be baagala banzite mbunabamu ssente babawaddeko dda half ya ssente. Can you imagine okubeera awo ng'oli akulabamu ezize nti bampaddeko haafu bwe mmaliriza nga bampa balance. Can you imagine mazima ga Katonda muggulu. Can you imagine embeere mwe ntambulira Seggirinya wammwe naye ate yadde ntiisibwa yadde enkangibwa ate ndi bweru n'olwekyo kankozesa advantage eno nga ndi bweru mbe nga nsobola okubeera nga nwanirira president waffe abe nga abeera free naye nga abasajja baagala kunzita mbagambye this is reality kyebaliko bagasi kati beewunye bagamba Seggirinya tajja kulayira munnange nze ne bwe sirayira era muleme kunzita lwa kifo mbegayiridde abaagala okunzita olw'ekifo temunzita nyinza nze n'obutalayira nga temusoose na kunzita neŋŋaana bugaanyi intentionally neŋŋamba ŋŋaanye because my president is not safe. So okunzita otawaanira bwereere okunzita otawaanira bwereere totawaana kino ekifo ky'oyagala otwale oyinza n'okitwalira ku bwereere nga tosoose kunzita
kuba munange nga siri mwe mukulembeze era nsobola okukola ebirala olw'ebirala bye nsobola okukola Sseggirinya ne mbikola era ne bitambula nga siri mukulembeze era nsobola okulwanirira omuntu wa wansi ne nsigala nga nnwana kubanga okulwanira omuntu wa wansi tekitegeeza nti olina kusooka kuba na kifo kya bukulembeze nedda osobola okulwanira omuntu wa wansi oba olina ekifo oba tokirina kyenjagala okubagamba abali ku the Updates Online page olwekyo kikyamu okubeera nga mutiisatiisa Sseggirinya mwagala okumutta mwagala nfe n'olwekyo tosooka kulowooza ku kyakunzita tosooka kulowooza ku kyakunzita ekifumiza kitwalira obwereere because this post is useless nga Robert Kyagulanyi Ssentamu is not safe. I'm telling you. Banakawempe mwannonze mumpe ekifo naye ekifo ekyampeereddwa ate waliwo ebitali mu mbeera nnungi nga pulezidenti waffe obutabeera safe. Kino ndowooza kyo kanki blocking simanyi kikonte Ibrahim kanki blocking. Tuli mu bintu birala kingamba mu stop yowa excitement kati excitement yaweeriwa kanki blocking ekiwambwa kino. Wama embeera bwetyo bweri kyenjagala okubeera kati bizze wano mu fake account kangene mwera mubeere bulungi.